RDC wakiso Justin Mbabazi nabyo kwina bayingide mukana zitaka wakati wamunansi weritu ya Mosa Afweke naba family yomugenzi abose matovo chidiri kugatale kumfuna ko lugulu kulaga nkana wakati wenju zombi echabide kabasalasini kuba masimba family ya matovo agaliso mu birumiro nga fudi ati Simon Nume yena kubisase mugulu nasigala no bulome Mire yakubide sase mukuguro aletidwa mu lukiko lwetidwa RDC abafendi basaba bisase bamujjanja bikuba n'omulambo kyalemedde mulagula mitwalo 40 bano bazise motoka salasini ya mayinja abagamutevawo ngati banayirirwa amyoka RDC atwala ekitundu kino ekyabusiro Shekasi Kamugisha nyundi ya RDC ebitundu nebikwata ku ttaka lino ebyatuuka mu ofisi ye nasanga court orders nyingi ku meza ziringa 17-18 akati nze ngo munamateeka bwenaziyisama amaaso nisanga nti waliwo court order nga zo zandibadde nyanga nga eno yali emukwezo yenyemide olamunansi weritu ya okufuna ekiregero kya kkooti olwatakiisa mitendera ebituufu nakwesa bamafiya n'azima ku lunaku lwa wiikendi nga kino kyekyaviddeko okuba basiso omwafiiridde omuntu kati eyafuna ebbaluwa tekere yagenda mu maaso n'akolesa impunity mu ndabe yange nga RDC Mbabazi yasabye abantu okusigala nga bakakamira avumidde ekikolwa ekyakoleddwa ekyatusina okufiiramu omuntu nga tusaasira nnyo abantu abakuseddwa eggulo mu kusika omugo gwabaddewo obumenyi bw'amateeka. Mbabazi agumiza abooluganda nti buli yakubye esasi wakuvunaanibwa ssekinnoomo. Ebitongole ebinoonyereza bigenda kunoonyereza byonna tunoonyereze ani yalagidde omuntu okuba amasasi eggulo agakutte abantu abalala ne balusuula bwakabi. Poliisi erina omunoonyerezaako mangu okulaba nti abantu bafuna obwenkanya. Bw'atalagidde ne poliisi okuddiza abadde wazimbibwa ekikomera era n'alagira n'abasalasini okwamuka ettaka eryo. Nebadde nsaba DPC w'e Kajansi ne ttiimu ye yonna take charge of this area. Yebaza Bukedde TV olw'okulaga ebintu ebikwata ku muntu wa wansi nga naye ebyatuuseewo kwebirabidde ekiro. Birabye ku mawulire ga ssaawa Nyanzi mbadde sinnamumanyi na mbeera eri wano kubanga ne DPC teyankubidde kuntegeeza RDC teyankubidde kuntegeeza. Mu kiseera kino abafamire y'amatovu bajjagenda maaso n'okukungubaga mu kifo ennyini battidde omuntu waabwe. Joseph Setimba yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.